Ow'emyaka 12 bazadde be taata ne maama bamukaka okufumbirwa asobeddwa addukidde ku poliisi ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo era nga n'emukunja atasera avuddeyo nga yeekubira enduulu omukyala Halima Namakula maama wa Halima Namakula nga we yamuloga bannange akatambi nako ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Louise Rubongoya bannange naye bamuvuzeemu ka sipiidi. Calvin Kayanja naye muyina mu maaso awo. Fiki Gaza ayongedde okukakasa ensi kiki ekiriwo wakati we n'Alien Skin. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente z'omukubireko ennamba y'essimu weeryawo. Munange sigenda kulwisa binono byettanise bya nnaku abazadde taata n'omwana baatuula ne bafuna omusajja w'oku kyalo ndowooza ye yali ayinamuko kasente ne bamufumbiza muwala waabwe ow'emyaka 12. Munange omwana yalabye nga tajja bisobola mwana muto myaka 12 ofunda kale ofundwako 16 ogamba ati lisitiko naye munange omwana ng'addukira ku poliisi ng'abagamba munange abasirikale taata ne maama bakola ki banfumbiza omwana. Ekyomukisa omulungi munange poliisi oluvannyuma lw'okuwulira omwana nga yeekubira enduulu essukiddemu n'amaanyi n'egenda n'ebakima era maama ne taata basuze mabega wa mitaayimbwa. Munange bwe tweyongerayo ewa mukunja atasera oluvannyuma lw'okubuulirira akabanga era abantu abasinga ne bavaayo ne bamubika nti avuddeyo n'agamba nti tannafa bannange akyali mulamu muleme kutiisa famire ye naye mu byonna asabye nti nno mwegayirireko maama wa Halima Namakula omukyala Halima Namakula eddogo lye yakola bambi amusonyiwe amuleke yesi yamusobya naye amusonyiwe aboneredde mbunno maama Halima Namakula yaloga mukunja atasera munnange yamufuula bwatyo mulwaza ebiwundu n'abeeranga omuntu afudde bannange naye ng'ekyo olaba kisoboka Halima Namakula ddala bituufu ebya maama wo oba mukunja anoonya bibi amanya yenze omukunja waliwo amawulire agatambuzibwa ng'abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oludda wawe bafuniramu naye bifo nga tonnatambuza mawulire ago kale nze oyinza obutambalirira kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba mukunja afudde gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira bw'oba okyalina embeera bindeega n'olwa n'otabakwata oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola mundeke gye ndi nange nina ensonga zange lwaki kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media. Nyamba kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi maama Halima Namakula ansonyiwe bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako naye ku kyobulamu maama Halima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke ssente zisigale tuzireke naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Essaawa yonna omuntu akwambaza akagatto ak'obulogo ne kakutuuka n'omukyala nga muntu mukulu nga simusuubira kukola eyo bannange
naye Mukunja yalimirira ono omukyala n'ayogera n'atuuka n'okweka emmotoka ye ndowooza omukazi yanyiiga oba n'ayogera sofuna banze neewala nnyo okunyiiza abantu naye nga Mukunja avuddeyo n'agamba nti agezezaako okukola ekisoboka kyonna famire ye bambi etuukiridde ono omukyala beegayirira omukazi agaanye okumusonyiwa naye nga bambi munnange maama Aliima maama Warema Namakula tuli ku maviivi tufukamidde wabanga Mukunja alina kye yakola bambi sonyiwa laba embeera gy'alimu naye nga ye Bad Black abiwakanyiza ye agamba mbu aleme kuwaayiriza mukazi oye nga teyasobola kuloga Eddy Kenzo mbu ate alogeye mbu agende mu ddwaliro bamukebere obulwadde bwa siriimu byebyo Bad Black yabyogedde era nga nze nkubuuze butereevu paka wa maama mu kyotala wamu ne Darling bano nno beeguddeko naye sookolayo ebigambo bibeerangidde Darling yalangidde mu kyotala bannange si kate beekube si kate bayombe bano abantu mbaagala naye nali singa baagala nga bakyali basajja nga tebanaba kwekoza bintu bya kisirusiru bino bye beekoze ebyokwefuula abakazi sooka obalabe nga beetwala ate tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaalero ate bo balaga nti bakiwuliriramu emirembe kidde oyasama kiriko omusolo kutokusobola nawe kyeyiseeko bannange kyeyiseeko yasamira banawe nakosolo omusolo gw'amaanyi kutokusobola bannange buli omu ddembe kwaga nawe kyeyiseeko banawe nanno kati kotulinnyeko konyiriddeko tuka ku levo zaffe kyeyiseeko kikusiime olina kyoŋŋamba naye maama kikkozeeko obulabe magenki omusolo gwakyo gw'amaanyi nyo kigutokusobola naye kikkozeeko omukyalo olabika bulungi nkoleki kyesiige ddembe kwagala baabo mukazi n'omukazi so beekolako ne beekuba ne lipstick ate ono nno simanya mu kyotala amanyi okwambala akakondo yenna n'ayambala obusikaati obumutippa buti n'olutunuulira amagulu g'atadde mu ngatto z'akakondo ogamba ne bikutabula n'onyenya bunyenya mutooti naye ng'ekyokukola tolina n'osalawo okugamba kubasabira Mukama ekisa kye kibatomere bakyuke baveeyo eyo gye baakyamira munnange bwe tweyongerayo ewa Fiki Gaza ono nno ayongedde okukakasawo bonna abaali bateekawo ttiimu tiimu Fiki Gaza tiimu Alien Skin abagambye mu bijjewo nti oli ali Alien Skin musajja wa ddala tinena ye bano abantu abamuli ku lusegera bamusemberedde be bamuyingizaamu empisa embi naye nga ye bambi musajja wattu mbu talina buzibu talina yaye yonna ngenda kubanga ate mubatuusaako mu maaso wano ate musobole nammwe okulaba biki byayogerera ku Alien Skin kati kino kirekawo abattiimu talina buzibu nabagamba kubadda tuli taano wange yalina taano wange atananayiiba mumanyiko bingi gwe tamumanyiko n'abantu abamuli ku kidabamu nga tebabimanyi sikumwati second chance just obuuzemu okulawo nkwatagana naye olaba bayeterezaamu tasobola kuddamu bikola ebyo just nga omanyi nti bano basuddi baaba nabo obusegeera abeera ne basuddi bangi kati naddala mabegako abadde ne basuddi abayero abo bamuteekamu kino bafulufundo muteekamu kino bateekamu kino so abo bonna balina okusooka n'abateeka wano wabba omuvubuka nkolagana yange eri ku muzuuli ate nalwo oli ku muzuuli lwakuba nti yandaze nti kati ali ku mulamwa owoshege Fiki Gaza bw'atyo munnange ayongedde okukakasa nti bo ne Alien Skin balinga malusu na ddookooli bali bati nti ate tebagenda kuddamu kugamba kwekyanga kwerangira ebintu by'okwejerega nga bye babadde beekoza Fiki Gaza agambye nti Alien Skin yamulaba dda nga tannaba na kumanyika gamba baali ba mukwano naye nga wagamba nti abantu babayingiramu ne babateekamu ttiimu mbu ttiimu Alien Skin ttiimu Fiki Gaza naye mbu byavuddewo kale mu kiseera kye kimu awo omwami Katikkiro Charles Peter Mayiga ono nno avuddeyo kubiriza abavubuka bonna nti mu kifo ky'okusooka okuzimba ennyumba zino ez'amaka munnange byo mubiveeko mwezi ennyumba zitwala ssente ate ogenda okwekanga nti essente zaalibadde zikuyamba zonna ozimalidde mu nnyumba nti zimba yakayumba katono ka muzigo gwo mu mizigo ebiri then ezo ssente oziteeke mu bizinensi eyo wenaaba ekuze kwegamba ejja okuvaamu ssente ate ezigenda okuzimba eri ennyumba gy'oyagala ey'amakako nno kabadde kalowoozo k'abavubuka era nga kavudde wa Katikkiro Charles Peter Mayiga munnange awo omuwala yavudde Saudi Arabia ayitibwa Mumbejja munnange na lisiti ey'abantu babanja ssente emaze okufuluma abantu ne basukka n'emu 10 ne bannaye bakadama nga mugaba ssente ate no nga bonna bali mu miliyoni era nga ne Bibi Zane ye yagambye mbu yamuwa emitwalo 2 alimba yamuwa emitwalo 20 ge yamuwa bannange kyolina omanya ne wabanga abadde akubanja
mitwalo 10 akutaddewo awo ye munange ssente ze eyazaagala weewaawo wadde yafudde kubanga mu buno obudde tewali na ssente zitwala mulamba eri ewaabwe gye kugenda okuziikibwa ne bannange ssente tezibamenya n'owola omuntu asooka owookubiri owookusatu bannange muyige okwesaasirako munnange tuli mbiseera bya valentine kyonna kyolaba mukana akatambi tokomplaininga okitegedde ekintu ekyo katubambye oba bano abaagaano baani yabakuta akatambi ako bannange tugenda kulaba ebintu wano ebinene tugenda kulaba ebintu ebyagejja munnange nebabadde nokwambala nga tibambadde nebwe wenna bannange yaleeta tikitooko kale okoze kyamaanyi nnyo okwonoona abantu b'abandi ndowooza omukwano gubadde gubasuuseeko ne bagamba owayika basooke babyekwatayo ka vidiyo sigenda kubalaga biddako naye nga baaba bo olemwa kale wetutuuse munnange bwesweyongerayo ewa Fibike yagala n'agamba nti ye tafumbirwangako talina na mwana kati nno waliyo omukyala ow'omukyala eyo Fibike gye yali yafumbirwa ennateeteyo munda yavuddeyo n'atuwa obukakafu nga we yazaala abaana simanyi 2 3 ebambi nga bafa kati Fibike we yava kale ne yeetamwa n'apanga ebyogenda e Saudi Arabia olwava e Saudi Arabia nga mukama amaze omuyimusa kwe kulaba enzora naye bannange kirumye Nagudi yusi yayomba ebitaliimu ngenda kubanga mubatuusaako maaso waline nga Fibike si yabasoose okufumbira abantu bangi bafuna obufumbo ne Buganda n'atulimba nti yali muwala muto yamala form 4 n'agenda e Saudi Arabia ate when the news come out nga bagamba eraga nti Fibi yali afumbiddwako famire y'omusajja n'ebugaana ku lw'obubi bwago nazaala nga abaana nga bafa oluvannyuma Fibi n'agenda ku kyeyo eyo information we tutagireeta wano tuba tuli balogo but how do you benefit nyabo mukwano sirina wenfuniramu naye nga njagala tumanye njagala omanye celebrate wo njagala just be there and know you are celebrity my darling real she never be married yes omusajja ayinza kubanga yabeta yamwanjula naye era n'omusajja Fibi gwe yabina yeyewasiza omusajja Fibi mukimanye bulungi wano Fibi yali wano ng'abeera ku live ekiro n'emisana ng'anoonya ssente zigenda kuwasa Nzolo wetutuusa awo munnange Fibi yafumbirwako weewaawo yavaayo n'abyewakana nti noyo tafumbirwangako n'okuzaala tazaalangako naye munnange nga wogamba nti amazima tegeekweka gama ne gavaayo naye naye ate muleme ekkomeera nnyo mwana wa mukazi abantu bangi bafumbirwa naye obufumbo ne bugaana okitegedde ekintu ekyo busooka bwe buba buganye genda mbulala munnange bwe tweyongerayo ne Martha Mukisa ono manyi bagamba waliwo omuyimbi ayimba nti okwekkiririzaamu kikulu okumanya ky'oyagala kikulu munnange ye Martha Mukisa akyayina essuubi nti nno muno mu ggwanga lyaffe Uganda ye mukyala agenda okusooka okutwetera Grammy Award bannange manyi bagamba okwekkiririzaamu kintu kikulu ne mama nga si nnyangu okay katongere omuteeka musala munnange ekirooto kye kituukirire kale wetweyongerayo era ne comedian Salvador munnange manyi tuli mbiseera bya Valentine guno omwezi gw'abaagalana era nga bo munnange akawungeza akaleero balabiseeko we bati ogutali musango bali mukunyoyo kacaayi ate kawooma ak'omukyala n'omwami ye ate wemubanga muli bafumbo nga muyinako neekubwana abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bwe tweyongerayo ewa Chosen Beki wamu ne Dictator Amiri munnange nno gye buzibidde nga Balista Timo yeepikira Chosen Beki amugambye mbu ye yamukuba dda yamwagala dda naye mbu munnange lwakuba bulijjo abadde atiira wakimugambye ani naye asazeewo ndowooza akiyisize mu public ni maama n'omusajja akwana enkwana eyo eno wakwegezaamu buno olina ennyindo nnene mwali naye esimayo ennyindo nnene maama oyo aba akwagala bya ddala oba naye aba agenda kukola byamiri
kulya busente amalawe nyuke Sio Chosen Beck we namugamba ati kati I love you tajja bikiriza. Ne ate Chosen Beck all along I've been your number one fan. Nza I love you. Chosen Beck I love you. On the sewa no duse na amiru omuyaye chifesi. Chosen Beck ensuubiza mutoli ndekawo ive Dubai is je Uganda tuwere fenna. Chewe siba kuchukwa amiru. Fenna tuliba nyindo nene. Enyindo yino ne iyo. Fenna tuliba nyindo twewase. Tukole familia yaba Indonesia. Newe sibye kasajja ko kalowooza kali cute. Kaveeko. Nene mpasa Chosen Beck katonda wange. Tuizo zala omwana ngenyinde ekomeno matu. Ngesuli ekimu kiri wano ekyakiri wano. Ngeringa mataala ga Benz. Kube yange eri bulala. Neye eri bulala. Tugenze kuzaala hippopotamus. Wesonyi wakasajja Eruchapo is here. Take me. Ne oliawo n'akavubuka. Amiru ebirime byalime byefumbe mmere tajja birwamu bbanga ddene. Ng'akomyewo asaba bufumbo. I'm here international Eruchapo. Amiru talinnyanga ku nnyonyi. Bwe yalinnya ku nnyonyi yagenda wali ku mpombo. Nze ninnya erinnya ku nnyonyi I'm exposed. Kuba kati Chosen Beck oyagadde obuvubuka bwe nateetemba obupangisiriza ennyumba. I'm here. Tondaba, don't you? Ate nkuba wansawo Beck. Kireke. Wempere mere budde bisigadde obindekere. abo no be bantu baffe mbeera mulaavu nga bantu munnange olengera baba bibiita so kumbe benyini abo ababa bibiita bebadde bayine bagamba singa ebyo ebiraavu byawe bifa singa beekyawa kati lengera Balista Timo bulijjo yeepikira Chosen Beck naye nga munnange twongera okujjukiza Chosen Beck ne Amiri bali beeyinamu abaana basatu wabanda besaawa zonna bagenda kuddingana kubanga dictator Amiri abaddekawo ku interview ye munnange ne bamubuuza ddala kituufu omukazi okyamwagala oba nedda agambye nti ye mukazi we amwagala nti singa batuula wansi ne bagonjoola ensonga ajja kuddayo ewa mukyala we munnange bwe tweyongerayo n'omukulu Louise Luwongoya ono nno agudde mu mbi oluvannyuma lw'okugamba nti gwe wenna ng'oleyo omukyalo naye ng'olaba ebiseera by'okulonda oyinza okutawaanyizibwa ogamba ye agiyise firimu nti oyinza okusubwa firimu egenda okugenda mu maaso buno obudde sibamu enguguuzo bukyali ojje mu kibuga ewali abantu kale kati waliwo ye akirabye obulala yakirengedde bubi oba bulungi ngenda kubanga mbalekerako akatambi era nze munzikirize mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. Bye bye. Gwe wenna ayagala okulanga bizinensi naffe wano ku Suvi News Extra enamba weeryawo ya WhatsApp osobola okujja ate netwogera ebisingawo. Bw'oba owulira nti oyagala kubeera wali vita ng'obadde olondera mu kyalo eyo jangu mu Kampala Central tukwaniriza bulungi. Nubian yagambye nti jangu nakawa tekirina buzibu wonna bw'oba owulira nga gy'obadde olondera eyo wala togenda kubeerawo nga firimu etambula. Mwami Luwongoya ne Nubianiri kyekibagaana okwesimbawo mu byalo gye babazaala. Mwagala kutugamba nti enjiri ya struggle ku byalo byammwe gye babazaala ewali bazadde bammwe ewali abantu bammwe n'abategeera olulimi lwe mwogera yanogadde enjiri ya struggle. Museveni mwamugobayo gye babazaala mwezi zingirire wano mu Buganda okulwanyisa opposition mu Buganda. Mwe mwagala tugamba nti gye mwogera olulimi lwe mutegeera Museveni yaggwayo mwina kwezinga wano mu Buganda. Mbabuuza munyanukule kuba abamu ku mmwe mutuuse n'okukyusa amannya eyali Bisekezi kati Jowero kati Ssennyonyi
mutuuse n'okwebatiza mu bika bya Buganda mukozesa abaana ba kintu okuva lwe mwajja mu byobufuzi mulwanisa opposition sibalabako bwe mwesimba mu bifo by'NRM gye mufubutuka okulekanga mutukakasa nti Museveni mwamugobayo asigadde wano mu Buganda mwenawe mulina okwezizinga. Abaganda mulekeraawo okukozesebwa, mulekeraawo okukozesebwa, mulekeraawo okubeera abawumbatuutu, mulekeraawo okubeera abawumbatuutu. Abantu bakyusa n'amannya wano babuzemu abajega abasirwa batolowooza eyali Bisekezi eyali Omunyarwanda super kati Muganda Yesennyonyi nabano lwakuba nti bajja misana nga tulaba nabo bandikyusizza amanya ne beeyitako bakayanja ne beeyitako balukwago wandi bawulidde nga beeyita amanya ga wano kubanga mmwe abawumbatuutu abasobola okulonda buli omu yenna temufaayo bayeekulaakulanya temufaayo baamagezi agayina agasobola wadde okumujja mu kinnya ekyafuuti ebbiri naye mwagala akulembera ekyalo. You people Baganda mmwe mulekeraawo okukozesebwa, mulekeraawo okukozesebwa. Buli omu alaba mmwe basiru n'atasobola kuteesa mu lukiiko lwa kyalo gy'ava naye akyusa erinnya yeesimbewo wano mumwe abasiru abatategeera abagwagwa. Mulekeraawo okukozesebwa. Abatandika ne Museveni kyekizibu kya Uganda bamaliriza bakugamba nti kati kyusa ne gy'olondera ojje Kampala gwotusindike mu parliament ffe tweyolera omusimbi ayina amagezi ategeere nze nsimbudde.